8-0. Olukiiko luno olw'ebyokwerinda olutegekeddwa poliisi lutudde ku kyalo Mabanda mu ggombolola y'Egombe munisipaali y'e Nansana okusala entotto butya obumenyi bw'amateeka bwe busobola okulinnyibwa ku nfeete. Mu lukiiko luno waliwo abatuuze abasonze olunwe mu bannaabwe abatambula ne poliisi nga beefuula abasirikale ne babaliisa akakanja kyokka nga bamanyiddwa nti bamenyi b'amateeka bakayingo. Era balumiriza poliisi obutaba na mmizi nga n'olumu we balonkoma abazzi b'emisango poliisi bo beyeekyusiza. Kyembuuzamu afande mutugamba yamba poliisi naye kuyambe naye lwaki wemba ndabye obuzzi bw'emisango nze nja n'okujja kuba nze azaleeso okujuliza ebiseera ebisinga nti ndabye kino ate nze mba nannyini musange ebiseera ebisinga. Nusula Nakkazi omu ku bayambako poliisi mu kukwasisa amateeka nga y'omu ku basongeddwamu olunwe okukolagana n'abamenyi b'amateeka ebimwogerwako abyegaanye. Sikolagana baya abamanyi enkola yange ze twagiyitangwa nebuze giyitaki mbuzi. Ono alumiriza abatuuze abekkiriranya n'abamenyi b'amateeka mu kitundu kyabwe. Abamenyi b'amateeka mubanga bakola ki mubamanyi essaawa zino bwe tuba n'abantu abasobola okutuyamba okuggyayo abamenyi b'amateeka emugaati nga tegundi mubi. Ne DPC w'e Matugga Yudaya Mugoya anenyezza abatuuze obutabawa mawulire gakwata ku babbi mu bitundu byabwe. Yuda wabanga alina enkola etali mututuukirire kulongoosa eno. Yuda naye tali waggulu w'amateeka nga nange etali waggulu w'amateeka. Aduumira poliisi mu Kampala North Moses Nanoka awanjagidde abakulembeze mu kitundu okwekolamu omulimu beerondemu obukiiko obunaayambako poliisi mu kukuuma obutebenkevu. Mulimu omukazi ajja okujja ku poliisi nti poliisi nkuyamba kosa ayagala okutuukiriza ki ekikye so DPC si leka chairperson FC1 owa zone alonde ne komite alondemu abantu. Abatuuze kino bakiwakanyizza nga bagamba buno buvunaanyizibwa bwa poliisi okukuuma obutebenkevu. Njagala twogere kino mukama wange kakiyogera kyekiba kibaawo amazima gabeera amazima. Tutambula okuva ku ssaawa babbiri tutambudde paka saa 8 n'enfire wange okwebaka nze ndyaki. Oluvannyuma poliisi ebawadde obweyamo nga bwe bagenda okukola obutaweera okufeffetta abamenyi b'amateeka mu kitundu. Muli ba mugaso nnyo gye tuli naye naffe tuli ba mugaso nnyo gye muli, so tulabe engeri gye tugenda okutereeza ensonga eziri mu kitundu kisobola okutambuza ekitundu bulungi. Poliisi era ekalaatidde abatuuze bafune engeri esoboka okuloopa abamenyi b'amateeka mu budde naddala nga beeyambisa essimu za poliisi. Ndowooza yasiera oba omugimanyi.